ebifaananyi ebyole ku njazi za sseŋŋendo mu maazi biwuniikiriza bannassaayansi abafe. Katonda ye yabyolayo oba ebitonde bino ebimanyiddwa nga aliens. Mu ngeri emu ne pyramids nazo zirabiddwa ku sseŋŋendo mu maazi. Toseguka emboozi eno ewuniikiriza. Bannassaayansi b'ekitongole ekiketta obwengula ekya NASA mu ggwanga lya America bagamba nti waliwo ebifaananyi ebyole ebirengeddwa ku njazi za sseŋŋendo mu maazi. Ng'ebifaananyi bino bw'obitunuulira wamma ggwe tolema kuwuniikirira ne weebuuza Mukama Katonda ye yabyola oba ebitonde bino ebimanyiddwa nga aliens. Gye muvuddeko mu vidiyo zaffe twakulaze nti edda ennyo emyaka obukadde 3 egiyise ku sseŋŋendo mu maazi waaliyo olutalo kafungulankete olwalimu ebyokulwanyisa nzisabyalo luyite nuclear war nga bannassaayansi okusinziira ku Dr. John Brandenburg bakakasa bulungi nti olutalo luno terwali lwa butonde bwa nsi. Kale katugambe ng'okuwanda omuliro okw'enjazi, wabula nga bakakasa bulungi nti olutalo luno olwali ku sseŋŋendo mu maazi lwali lwa byakulwanyisa nzisabyalo ebiweesebwa mpozi nga woolaba eby'abaana b'abantu. Twakugereza ku bbomu zino ezirabika nga zaabalukira ku sseŋŋendo mu maazi oba ebyokulwanyisa bino ebirabika nga byabalukira ku sseŋŋendo mu maazi nga byali bifaananako n'ebbomu ezaakuba Nagasaki ne Hiroshima. Okusinziira ku bannabwengula ba NASA bannassaayansi bagamba ettaka lino erimanyiddwa nga Z9129 lisangibwawo wokka awaali wagudde ekikompola ekiweeseddwa omwana w'omuntu, ng'ettaka lino lisangiddwa ku maazi. Kale nno mu ngeri emu bagamba balengedde ebifaananyi ebyole ku njazi za sseŋŋendo mu maazi nga tekimanyiddwa oba Mukama Katonda nga bw'ali dizayina ye yayola ebifaananyi bino ku njazi za sseŋŋendo mu maazi oba zi aliens. Walla mu ngeri endala bannassaayansi abamu bagamba nti oba oliawo biyinza okuba ng'oba oliawo si bifaananyi byole wabula nga mukoka akulugguka ku sseŋŋendo mu maazi ye yakuba ebifaananyi bino oba nga ye yaliko omukululo ogwo ne gufaananamu ng'ebifaananyi ebyole, naye ng'ekituufu kyennyini tekinnaba kutegeerekeka okusinziira ng'ebifaananyi bya bannabwengula bwe biraga. Ebikwatibwa ebyuma byabwe bibatuma ku sseŋŋendo mu maazi, wabula mu ngeri emu bannassaayansi bakakasa nti sseŋŋendo mu maazi eno walengeddwayo n'ebintu ebimanyiddwa nga pyramids. Pyramids zino zibeera mu ngeri ya triangle era nga zisangibwa nnyo mu ggwanga lino erya Misiri. Kale nno kino bannassaayansi kyo bakikakasizza bulungi nti ku sseŋŋendo mu maazi eno waliyo ne pyramids nga nakyo tekinnamanyika bulungi aliens ze zaazikubayo oba Mukama Katonda ye yatonda pyramids zino ku sseŋŋendo mu maazi. Era ng'okusinziira ne ku vidiyo zaffe ezaayise sseŋŋendo mu maazi eno bw'eba yaliko olutalo kafungulankete abafe ani amanyi oba waali wabeerayo abantu. Kale nno byebyo ebyewuunyisa ku sseŋŋendo mu maazi ng'eriyo pyramids eriyo ebifaananyi ebigambibwa okuba ebyole ku njazi zaayo nga tekimanyiddwa oba Mukama Katonda ye yabyolayo oba mukoka ye yakulukuta n'atonda ebirabika ng'ebifaananyi bino ebyole oba aliens ze zaabyolayo oba ku sseŋŋendo mu maazi eno waali wabeerayo abantu. Kale nno ebyo byonna bannassaayansi bakyatakula mutwe era nga beewuunya ebigenda mu maaso ku sseŋŋendo ono mu maazi, kubanga era bannassaayansi bakakasa bulungi ti sseŋŋendo mu maazi eno oba giyite red planet olw'okuba nga myukirivu bagamba edda yaliko obulamu kubanga eraga nti waabeerangayo ennyanja waabeerangayo emigga newankubadde mu kaseera kano byakalira ng'era tekimanyiddwa lwaki bino byakalira. Oba oliawo olutalo olwaliyo oba oliawo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ng'oba osanga sseŋŋendo mu maazi ono edda yawangaalirangako abantu. Ebyo byonna bikyatakuza bannassaayansi bano omutwe, naye ng'eyo ye sseŋŋendo mu maazi giyite red planet egambibwa nti eriko ne zi pyramids. Okusinziira ku bannabwengula ab'ekitongole kino ekya NASA mu ggwanga lya America, naffe tusobodde okufunira ku bifaananyi ebisukka 50 eby'ekitongole kino ekya NASA ebiraga nga sseŋŋendo mu maazi eno
bwefaanana era nga bijjawo bulungi embeera ssengendo maazi eno nga bw'eri oba nga bwefaanana. Yongera wekkaanye ebifaananyi bino nga bikubiddwa okuva ku ssengendo maazi ono nga bw'etyo bw'erabika oba ebifaananyi ebyo byonna bigiddwa ku ssengendo maazi nga bw'obiraba bisukka 50 naye nga byanjawulo. Kale nno ye ssengendo maazi Red Planet eyogerwako egambibwa okubaako ebifaananyi ebyole ku njazi zaayo nga nno kw'otadde ne pyramids ezaakula nga triangle mu ndabika. CBS FM.